Gotamanya jovude nejoraga wabawazi abana basinga obungi tibagenda kuddayo kusomero abasomesa basinga obungi bayinza butaddayo kusomesa amasomero mangi gayinza butadda mu kugurawo ekye batamanyi nange kenyine nga nva ku Museveni ituze tagovuwo abantu abamukunzikirizaamu kubanga nawagira nnyo Museveni nnyo bwe namuvaako abantu ne bajja oyo musajja yinza kuva ku Museveni omusajja oyinza kuva ku Museveni regime yamaze da kutegeera nope nti ya mutawana ya manyi kategenda kututeekamu abantu bangi nnyo era UPC mu kinana yakora obukolyo bungi neti bata abantu bangi mu kulonda ngeno regime bwe bata mu January kasooka Museveni abeerawo twali tufunangako omuntu alina amanyi mu opposition nga Kyagulanyi bwe yajja n'amanyi imwe muruwoza Kyagulanyi nga bwe bali bamutidde Kayunga balyoke bakube matuka ye egende mu Kisaka nkyajukira omupira bagikuba omupira egende mu Kisaka singa masasa ago gakwata Kyagulanyi n'afiirawo eggwanga lino lyalifandaganye litya singa tuli mu genocide era yali badde genocide tarabangawo Okay, very good morning. We now travel on last lecture in Uganda. Good night to those who are going to sleep right now, and good evening to those who are going to watch our program in different time zones. Twebaza Omukama nti atwadde obulamu n'okutuuka mu kiseera kino nga tukyassa era twebaza Omukama nti taata waffe jjajjaffe muganda waffe Mukubi Rugaba amanyikidde nga Jjajja Nopu nti Omukama musobozesezza guno omwaka yaguyisemu bulungi naye nga sifa abasinga te sifa abasembayo lwa kisa kya Katonda nti asobodde okumuwa obulamu n'asigala nga mulamu era Omukama tumwebalize ddala mwenna all our friends from the globe, our diaspora, our Africa, our Asia, all over the world, tubagaliza omwaka omulungi ate ogw'essanyu. Program fena ko olwaliro mukyaga tugenda kusooka kulaba embeera ebadde mu mwaka guli 2021 katuli mu 2022. Challenges ezibaddemu, achievements ezibaddemu eri government naffe abantu nga kinoomu. So ebintu ebyo ye abadde abiraba atya Muganda nga byalogera nti na buli muntu wali walabira enjuba fe tubirabye tutya naye abirabye atya agenda kufamu analysis ye ey'omwaka gwonna nga bwe gubadde ate tulabe ku presidential speech n'ebirala ebintu kikeekyo buuza kuba tulamu abatulaba n'abatuuliriza mwena mbalamusiza mwebale kubaawo mwebale okumala omwaka nkimanya bangi bagumaze nga sibasanyufu abamu babadde balwadde abamu tubafiirirwa bafudde naye ekisooka nze ndi musanyufu ak'ensoso okulaba nti buli lukya nyongera okufuna obulamu buli lukya nyongera okufuna obulamu abangi oyinza kusanga abamu bali bagamba nti Jjajja Nopu omwaka nagumalako naye omwaka nagumazeeko naye nsooka kwebaza abantu mu diaspora omwaka ngumazeeko naye abagumazizaako abantu mu diaspora ntambudde nammwe mpaka no Christmas no nalindyawo abantu nga bampereza Christmas nga bampereza Christmas nali sikisuubira so abantu mu diaspora simanyi ngeri gye nsobola kubeebaza lazima mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mu America Europe Asia mwena mbebaliza wamu mwebale nnyo obutandekerera mwebale nnyo okunzijanjaba ekyokubiri
nebaza ne secretariat ne president wange Kyaguranye ne secretary general ne team ingirije baja akunkasikirayo ejinjiri intambo sindika njake okujja kwe wano ne team na kwakora kinene ate nabo ni bansindikayo nga secretariat ne bagamba nti ono naye lazima ono kagende mu ddwaliro. So nebaza nnyo Katonda ansobosesa okubeera omuramisa wa zino nange nali sikisuubira nti nja kubeera n'obulamu bweyagaza kati mpulira lazima eddoboozi likomyewo kati ebyokugamba nti omulundi ogumu mu wiiki esawa yonna ekyo kiyinza kuvaawo buli kigwawo ninzija kubanga tugenze mu mwaka gwa Kasameme mu gwa Kasameme mu ngeri ki ebyobufuzi bigenda kubira bya Kasameme ebyenfuna abantu babonyabonye nnyo covid yatugoya nnyo weewaawo bagenda kutugurawo naye abantu covid yatugoya nnyo ebyenfuna nibyonooneka abaana bagenda kuddayo mu masomero abazadde abasinga obungi tibalina school fees abaana abasinga obungi tibagenda kuddayo ku ssomero abasomesa basinga obungi bayinza butaddayo kusomesa amasomero mangi gayinza butaddamu kugurawo. So omwaka guno gwe tuyingiddemu gwa mutawaana omwaka gwe tubaddemu gwa mutawaana naye wali akantu akatono akenjagala nsooke nshiyaringe nammwe abantu babeera ku flashlight. Abantu abarwanyi baffe mwenawe mulina kubeera begendereza n'okusingira ddala mu mwaka guno gwe tuyingiddemu. Wali ekintu kinzize nga ntunulira sinaraba abantu abandumba nnyo naye nkisuubira nange kenyine bajja kundumba. Why? Twayingiddemu kawukuumi mu opposition ng'abamu beeyita ba opposition kumbe baagala okutumalamu amaanyi. Nasooka kulaba omusajja bamuyita Kimbugwe ali Bungereza omulimo gwe gwa kuvuma pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'amuyeeyereza wasuubiza abantu bwekiti kati kiri luddawa tubuulire kiki ekiddako nga yeebuzaabuza ng'alinga ali mu opposition kumba atukuba bukubi naye ffe Abannayuganda oyo twamubuuka ne tumutegeera. Kati ekyendeese n'alabye omuntu ku mukutu atakatambi ne katambula nnyo ng'alumba muto wange Jakana Johnson Stone nga ataddemu ne Wisdom Kaye. Imwe bantu mwe n'okusingira ddala bali mu diaspora mwegendereze abantu bano basindikibwa state. You see, nze enjawulo gye ndina n'abantu bangi nze nali mu state, so I know how state works, how it operates. Manyi abantu be basobola kuplantinga muri ne bajanga kati ne bantandikako oyo byarugaba mbega gwotabeera n'omutima omugumu oyinza kugenderayo. Kati oyo omusajja gwe n'alabye ng'avuma Jakana ng'avuma Wisdom Kaye abantu bangi bayinza kugenderaawo nga bagamba nti Jakana mbega. Ate Jakana kye bamukubira bamanyi nti mwana w'omulwanyi taata we Nadduli. Kati balowooza Jakana tasobola okubeera mu opposition 100%. Ekye batamanyi nange kenyine nga nva ku Museveni it was a tug of war abantu abamukunzikirizaamu kubanga nawagira nnyo Museveni nnyo bwe namuvaako abantu ne bajja
oyo musajja yinza kuva ku Museveni omusajja yinza kuva ku Museveni nze nsinga Besigye yali dokita wo munsiko gwe bali wa mu munsiko nze nsinga eri yakategaya nze nsinga Right Honorable Mama Mbabazi gwe ba buri kimwe gwe bakoranga naye so ekyengezako kubagamba it's only 1 second omuntu nakusobya n'omuvaako ate fe nekirala fe westerners era nakibagambako westerners ne principle bwe yali wano era nawoninga abantu nga Rubongoya oraba Rubongoya oyo bwakuba omwana oyo mugumu nnyo n'abantu banje bamuvumye oyo abega Kyagulanyi oyo abega Kyagulanyi naye nga kyago ekirungi kye tulina president omugezi ije bakwataganira ne Rubongoya fenatera amanyiyo ije yamuye Rubongoya oyo yari teacher wa principal ye yara muyigiriza amateeka ije bakwataganira Rubongoya yali solid yaguma nesinga abade bwato wali sanze nga senaye kutenguwa nagamba ebivumo binzise kankute nenga tikisoboka ifabamu you see imwe kimutamanyi nabagamba ko fe kivundu turi naco mu nyumba kituunyirazi imwe rusi muyitawo buyisigo gate ni mugenda naye fe ekivundu turi naco turi naco chovora tugamba nta aba mu nyumba twagifuruma mugama sobora kukiriza ekivundu kino ngamba fabanta abave wafe bwobanga wachaye mu 7 osinga muntu buri muntu yena ojukira ebisera bye wamara kati nganze ebisera bye namaranga mpagira nzijukire resources zange zinateka niyo umuntu okusawe isemba yonani ya moruko ni muvako ebintu byona mbireta rwa muto wange jakana engiri jenda byenga bamurumba sajja ya murumbye ku Facebook yes nenge ndumba je ya murumbye mu bwotabera mugumu no kwefumintiriza kubanga abantu bafe abangi tibefumintiriza okwefumintiriza kubalema bugabara bo muntu ayogerana wa cyande bakitufu oyo mutabani wa Naduli tayinza kuva ku 7 tayinza kumuvira kodala cyamutawana nnyo abarwanyi bafe bwe mutandiko kubamara mwamanyi nafe tuvayo niturumba kubanga mayinto rwarero rumbye jakana enkero rumbanze fe abantabamu twava ku 7 nga tukitegeeza ate nga turi nabamutawana nnyo kusinga mu kimurowoza mpulira enaku nga ndaba jakana engeri emyaka jamaze ngarwa eyo jakana namuraba nga cyari mwana mutonzi twagendanga mu studio jakana oyo nzijukira twagendanga mu studio nge twatukanga bwe twagenda na mu break ninko na kujakana ni mugamba nti eshusho yogede kireke nga fena nga yacyari mu NRM nze nganjivude mu ndi Urusi nga benagenda n'Embabazi namuraba oyo jakana kuvada nga ebigambo bye byawukana nnyo na NRM era namugamba nga ntigwe mu NRM tusanide kubeeramu kubanga nzijukira yari yesimbye ku bwa MP bwa UC ngo umuntu gwe yesimbyeko Westana oyo muwara yari mu group yange in fact nemyaka yari jigenze nenga tiba nga bamulese burese jakana muganda yesimbye mu central ku bwa UC nebareso umuntu we wafe yesimbye kujakana kati ngajakana yanga yogera gagambo ganji ngamugama nti jakana ebigambo byoyogera nti aba NRM tibagenda kukusura rwecho era lazime kina mugamba shatukirira jakana ne bamusura ne bareta Western Mugande nebo nyabonye mu ngiri nyingi nyo nga jakana umuganda yesimbye mu central ayesi barese umuwara we wafa mwesimbye atakubye jakana nga yagenda mu parliament jakana ne bamusura so jakana ngebigambo byayogera ngo muraba ngoraba lazima ali rwadiko umuvubuka ali rwadiko
ngaira namugamba nti Jakana mu NRM togenda kusobora mu ebigambo byo bino NRM tebyagara nga Jakana alina mazima mangi nnyo taruma mu kigambo ngaba bwekino kuba kiteeka muleke kuleeta obusosoze mu Buganda muno nga mugamba nti bwona kireeta ntate westerners abali muno tibakwekyusirize bwetu bwe namugamba nga rusi so ekyengeza ko kugamba Jakana yatandika kurwana nga akyali mwana muto nga arwanyisa obutali bwenkanya within NRM nga akyali mwana muto eyo Jakana we namurabira so kinduma Jakana olwaleero nengeri gyavuddeyo nayingira mu struggle ate omuntu n'atandika kumutema amagulu nange mpulira nange amaanyi mpulira nga oyagala kukendeeza n'amaanyi gange kabe taata wa Jakana wetwogerera olwaleero naye mu struggle mwali kati Jakana taata wa Jakana wabeeredde mu struggle gye tulimu ate omutabani ijjo lyabala mutata wabadde minister nibamukombyako just balinga abamurozaako oburoza nibamusuula wali naye olwalira ebigambo bya Nadduli ebyayogera ng'olaba awagira struggle muleke kurumba mutabani wa Nadduli Jakana muleke kumusala amagulu ekyo nkireese kubanga ndabiye mu struggle muyingire kubanga ate sigwe gusoose era sigwe gusemyeyo tugenda kufuna abantu bangi kubanga regime yamaze kutegeera NUP nti ya mutawaana ya maanyi kategenda kututeekamu abantu bangi nnyo era narabye ono mwana kansala eyawangula nga mulwadde mu biru katali Nairobi narabye ku social media naye ndumba gye bamulumbamu nasomye kibaruwa nga kiro kitwala omunaku era bwe narabye baruwa bwenti nge eri address tunabanja nga bagamba nti mubiri yagiwandiisa narabiddewo nti eri fake naye kyanaku kati nekyo nakyo kiruma mu biro ngeri gyabonyaabonyemu mu biro yo katono bamutire mu dungeons gye bali bamusibidde nzijukira mu biro basooka n'okukuuma olumbe awaka nga basika eriyo government we yareetera mu biru nga mubuuziza uti tumanyi waali naye olwaleero engeri mu biru gyabonyaabonyemu esawo y'olwaleero mulwadde ayagala obuyambi naye mumusala enteega mugamba nti yawandiise ebbaluwa nga agiwandikira prime minister amuwa obuyambi orabe bituyingiddemu yes ekyo kyembagamba nti abalwanyi baffe bagenda kubamalamu amaanyi mufungize abantu ba NUP mubeere basaale mwefumintirize timumala gagenda timumala gawuliriza buli muntu mumuwulirize naye mujemu kati mubire lwaleero ali ku kitanda e Nairobi neba muteme enteega bagamba nti yawandiise ebbaluwa yagiwandikidde Nabanja it's a fake letter nobwo ogitunula abasomako nobwo ogisomako bwoti n'olaba engeri gye yawandiikibwamu omanya nti kino kiri fake naye aba opposition abamu n'abalabye be barumba omwana oyo kati bajjukira engeri mubiru gye yarwana nnyo mmanyi nekimukubya nkimanyi yali ku rediyo yarumbako Besigye ku rediyo era kyali kintu kya mutawaana abantu nibaagala n'okulwana bali ku CBS kati abarumba mu birunze mbamanyi beebo benyini bajjukira mu biru ng'arumba Besigye kati bye bakomezaawo naye ate kiri kyagwa mu biro ali mu struggle mulwadde muleke kumuteekako ebintu byakigwagwa yes yavuddeyo ebbaluwa n'agyegaana naye mwana watu abantu bano batumalidde ebiseera ebbaluwa n'obwo n'agyegaana yafulumye dda abantu bangi bagisomye abantu bangi abagenderayo nga bamaze kulaba ekyo
okukomawo ne bagamba nti kiri fake tubeera batono. That's true. Abanji bagenderayo ebintu byonna bimbireeta ngambaraga nti NUP mubeere basaale, members ba NUP mubeere basaale. N'owenjogerero lwaleero Kyagulanyi bagamba nti ekibiina kye ekya NUP bye batandise nti kyasale musale. Mulabe bye mbaleetera nti NUP yasale musale. Kati wulira abagwagwa tulina kuvaayo. Bwekuba okuvuma naffe tugenda kutandika kuvuma. Bwekuba okulwana tugenda kutandika kulwana nammwe. Kubanga bino bintu bigenze nnyo wara. Wabula ekintu kyenjagala okubalaburako kiri kimu nti regime yerese propaganda eno. Mbagamba nti regime yatya nnyo mwana ono, yatya nnyo Kyagulanyi n'olwaleero wetwogerera waliwo abasula nga tibeebase lwa kibiina kya NUP lwa Kyagulanyi. Kati mwe bwe mutabeera basaale ne mutavaayo kulwana bajja kutujja ku mulamwa. Bateekwa kutujja ku mulamwa bwe mutabeera basaale. Kati Kyagulanyi engeri gyabonyaabonyeemu ekibiina kya NUP ffe n'engeri gye kyajjamu abamu kyajja bwe kityo. In fact ekibiina kya NUP okujja kyewuunyisa ensi. Abantu abamu bagamba nti kyasale musale obasaasira. Omwana engeri gye yakuba ekisanvu gavumenti n'awandiisa ekibiina nga abantu abamu bategedde ne beesirikira. N'ayisawo ekibiina kye kyakanga buli omu including the president Mr. Museveni. Kyova olaba ba commissioners 7 bonna mu electoral commission bagobwa. Bagamba nti mwebaka mu ngeri ki ekibiina kino nikibayitako ne bakiwandiisa. Mwali mutunuddewa. So abo nze mbasaasira. Ekibiina Kyagulanyi engeri gye yawandiisamu ekibiina ffenna twarabiraawo. Nga Kyagulanyi amaze kukimanya nti sisobola kugenda butereevu nimpandiisa ekibiina eno regime n'enzikiriza. Nga people power ye ekigambo people power kyamaze dda kutwalibwa mu register of companies ne bakisparinga barugahara nga yamaze dda kukyekwata. Wulira Abaganda barugera akugoba yakuba ekkubo. Barugahara wa NRM okukwata people power ekigambo kyokka n'akisparinga n'akyeza nti kirabirira abakadde kyalabula nnyo Kyagulanyi n'abantu be nti bano tebasobola kutukiriza okugulawo ekibiina kwe kuyita mu pembeeni ne bayita mu Kibalama. Ekibiina kya NUP ne kijja bwe kityo mu Kimpooze. Bw'olaba abantu bagamba nti kyasale musale mubasaasira. Weewawo bagwagwa nawe mubasaasira. Kubanga engeri Kyagulanyi gye yajjamu yeewuunyisa buli muntu yenna. Mwaraba nga tumaze okulonda ba MPs aba NUP nga kumpi buli muntu bamukuba nti oyo yagenze yavudde ku Kyagulanyi. Timukyabijjukira nze nabakuba nti mulimba abo we batandikira. Nakulunono owulira abantu bagamba nti abo baamala kasa bafuna obufofofo abo Kyagulanyi bamuvaako. Banange tulina okulwana abantu ba NUP. Guno muranga nsoose kugukuba kubanga ndabye ekitambole kigenda mu maaso. Mu bantu ba gavumenti nabalimu manye nwana gye balwanamu. Ate nwana gye balwanamu tibeekweka. Fe ababamanyi tibeekweka bamala gajja bwe batyo. Kati ife tubamanya bwe mvaayo nimbalabula mumanya bumanya nti nali nabo mumanye kye baliko okutumalamu amaanyi. Now ekyo nkirese lwa kintu kyajjakana muto wange yes ate somu yeka bangi bakyalumba naye mbalabula nti the regime apologists be batuteekamu
okutumara mwamani abawagizi baffe babawugule kati ekyo nkibarabudde naawe omwaka guno ogugenze gwabyafaayo mu byobufuzi kansooke nekyebyobufuzi mu byobufuzi bya Uganda titufunangako omwaka bwewuti guno oguwedde mu byobufuzi. Ekisooka ku ludda lwa opposition kasooka Museveni abeerawo twafuna omukisa abantu bamu opposition twali titufunangako omuntu alina amaanyi mu opposition nga Kyagulanyi bwe yajja n'amaanyi. That young man is blessed. Titufunangako omuntu alina obuganzi mu opposition nga Kyagulanyi since 1986. Besigye yagezaako nnyo era Besigye mwebaza kubanga yaluwaawo ng'akwata omumuli gwa opposition etaala yagimulisa nnyo eya opposition era Kyagulanyi we yava. Wabula Kyagulanyi engeri gye yajjamu bwe kaba akati bwe yakakwata yatuuka tiyaddirira. Wabula okujja kwe n'akwata akati ng'akajja ku Besigye lwali lutalo lw'ebyobufuzi n'olwaleero lutalo lwe tukyali nalwo. Ekisooka abatulwanyisa mu opposition bebo abo twasanga nga bali ku ludda oluvuganya nga bo balowooza oludda oluvuganya ebyo byafuuka bifo ebyabwe. Kyagulanyi bwe yatekinga position ebifo byabwe n'abibajjako fitina n'etandikiraawo. Kati wetwogerera Kyagulanyi alwanyisirwa mu njuyi zombi bbiri, government no opposition. Kati Kyagulanyi yali makati w'abalabe. It's our duty abawagizi be okumujja mu manyo g'empisi abamwetoolodde awo. Opposition ne regime apologists bona bamwetoolodde. Tulina kulwana okukuba opposition tukuba NRM Kyagulanyi ntumujjayo mu manyo g'empisi n'abeera naffe. Tuteekwa buteekwa okulwana ne tulaba nti tumujja mu makati w'amanyo g'empisi ebbiri kubanga bafungiza ekyonga. Ekyokubiri naali sirabangako opposition leader asoose kulwanirira ababaka abagenda mu palamenti nga Kyagulanyi ono. In fact nze ebintu bingi ebyandeetera okuwagerera Kyagulanyi naye ekimu ku ebyo bwe nalaba atandise kulwanirira ababaka ng'ayagala ababaka ng'alwanirira ababaka bagende mu palamenti namanya nti ono omwana mugezi nnyo. Nowe twogerera olwaleero eggwanga lyaffe okufa erifudde lwa numbers mu palamenti. Kyagulanyi asthreateninga those numbers. Akaseera mpawuka aga Kyagulanyi keyayingidde mu byobufuzi byaffe titufunangayo munnabyabufuzi eyali awezeza kumpa ababaka 6 nga opposition nga mu makati w'obuzibu obutagambika mu makati w'ekibiina kye kutwalibwa mu kooti nga bonna batidde nti ekibiina bandikiwanduukulula naye n'afuna ababaka kumpi 6. Eno gavumenti ffe nga abagimanyi era lwali lutalo ffenna twali tumanyi nti ekibiina bagenda kukiwanduukulula kubanga nga tumanyi nti judiciary bweto bwefaanagana nti basobola okugamba nti ekibiina tukiwanduukulire. Wabula nga 10 bwe tutakyawa mu judiciary mukyalimu zimunyenye zikyayaka. That's a fact.
That's a fact. Nokusingira ddala bana bawansi mulimu abosanga n'agamba nti no kansala ekituufu. Okusala ekituufu kwe kweyimirizawo n'opeeno singa tituli nayo bali badde bagiwanduukulula. So omuyaga Kyagulanyi gwe yajja nagwo gutiisiza boss opposition na regime yennyini. Kati awo nga mulina kumanya nti tuli mu kizibu ekitagambika. Tugenda kulwanyisibwa mu opposition, abantu be tuli nabo tulwanyisibwe ne government. Kati awo nga bw'oba nga obadde n'obw'oba ng'oli muto olina kuteekamu amaanyi gangeri yanjawulo mu kulwana. Olina kukubisamu emirundi lufukunya enwana gy'obadde olwanamu. Kubanga olaba tuli makati w'amayengo agatagambika. Nawo omwaka guno oguwedde nga bwe mbagamba nti tigubangawo mu byafaayo. Kasooka tufuna independence mu 1962. Titufunanga kwakalulu akata abantu bangi nga kalulu Bobi Wine ne Museveni. Regime tetangako bantu bangi bwe batumukalu. Kabe Obote tabatangako bwatu tikiriyo. Nitufunamu omuntu omu Bobi Wine eyatandika okukora campaign tikibangawo. Nga in fact n'ekirala kino kankibabuulire omwaka guno guwedde eno Katonda yagale gwanga lino. Okimanyi nti twawona obutafuna genocide. Imwe mulowooza Kyagulanyi nga bwe baali bamutidde Kayunga balyoke bakube emmotoka ye egende mu kisaka nkyajjukira. Bagikuba omupiira egende mu kisaka singa amasasi ago gakwata Kyagulanyi n'afiirawo eggwanga lino lyalifandaganye litya. Singa tuli mu genocide era yali badde genocide etalabangawo. N'okusingira ddala Abaganda nga beerwanako nga bagamba nti ffe westerners tubatidde omwana waabwe. Abaana baffe singa bali luddawa. Titufunangako omwaka guli mwaka luno abantu baffe nga basibwa nga regime bwe yasiba abawagizi ba Kyagulanyi. Tikibangawo. Left, right and center. Ngozi ovudde kukutibwa abantu engeri gye batibwamu nga bawagizi ba Kyagulanyi. Ate bangi bagwera mu makomera n'olwaleero tikibangawo twali tukifunangako kasooka tutandika by'okulonda. Ekyokusatu titufunangako okubba akalulu ng'okwaliwo mu January. Tikibangawo. Tikibangawo. Kubanga nabawaako ku byafaayo by'okulonda mu 8 nzijukira nabibawaako katono. Muwanga tiyeekwekerera nnyo. Muwanga yavayo mu lwato nga balangirira gundi tiyeekwekerera. Mungu yali akolanga yali speaker. Yali chairman wa military council. Muwanga. In fact yali chairman wa military council yali vice chairman yali Mr. Museveni. Kati bye bategeka akalulu. Obote bwe yawozanga agamba Muwanga ne Museveni mwe mwategeka akalulu. Muwanga obuyinza bwonna yabweza. Chairman wa military council. Na wamba okulonda. Narangirira ebibye. Kati ono kati fego twafuna kati mu January ate twafuna mu byabakama. Mwango wa 1980. Yes. Kati fe tulina byabakama owo omwaka oguwedde. Yafanagana ne Muwango wa 8.
muwanga nateka ko n'umutima anti anayogera ku byo kuronda tujya kumutanze sente no kumusiba tumusibe wari wo ready yemwe yare yogera ku bye Kayunga nibagamba ntodamu ko kubyogera ko nze njajo yali simba kati bye kinana byari bikomyeyo si kukoma obukomi bakubisa mu mirundi rufukonya tatonda bo muguru bakubisa mu mirundi rufukonya era abantu bakatwajukize tuli mu kulaba issues ezibadde ko mu mwaka kuri bya rugaba atwamu analysis ebitunga bwe byali gotamanya jovude ne joraga waba wazibu amakuru gacho olimu kutunyonye ekyaliwo ne kirilayikira atokola ki okuddamu okuba so tubere begenderera nabagambe Kayunga nga barangirira mu wongo mu kinana UPC bwe yakora nakendo nga wangu igange ejinja mu kisere cyo yari jinja yari nene nakendo Abdu nakendo yesimba ono musajja bamita Patrick Mwonda yari mu parliament yo mukaba nga wa UPC nakendo yari wa Democratic Party yawangura Patrick Mwonda yari wa UPC namuwangura bubi muwanga nasira munarangirira Patrick Mwonda nakendo nibamureka ngabwe bakore Kayunga oli ono nakwedde oli nakendo orabagagara no kufanagana era nabagamba ko nakenda lino omuwara alina mu police muwaro yari Makere University nzikira mu the one huru kuri gutediha nga omuleta mu kibina cyange cyari cyogerera ba NRM nga ndabo muwaro umugeze naye ngaze anga in fact tusanga ku radio sim ndabo muwaro umugeze ni musika najya gende naye rinyo rye nakendo yetata woli mu Buganda muno mwari mwe musajja ngo bamita Samiri Mugwanya Samiri Mugwisa si Mugwanya Samiri Mugwisa yanane factory ye kurwe miti ya nawe ya sabuni ngatasomye nenga wa UPC ngatamina ruzungu ni yesimbawo no musajja bamwita Dr. Seburiba nga wa DP Dr. Seburiba namukubira wara yaje emitware ebiri mu 10 gundi Samwiri Mugwisa naje 13 muhanga narangirira Samwiri Mugwisa we 13 Samwiri Mugwisa we 13 nibamurangirira niba muwe mitware ebiri mu kanana Dr. Seburiba na wangu mukasamba mucyabuze byari Kayunga mukubya rugaba kakati tutaka kwa president President Museveni ne Dr. Milton Obote Museveni akosa script ya Obote yari wa UPC nange nuna ali wa UPC ninapaka bakaguranda UPC tata wange yari chairman wa UPC banabo mutawana so ebya UPC bimuna birabanga ne President Museveni yari wa UPC yasoma nakwata ebya mukama wo Obote kati abikura ko bikuzi nagambe byali mu kinana same region mukuru mukwa byasi yatugambye konti Milton Obote yakwata amajo kuva mu State House paka Kayunga 1980 ngagende Kayunga eyo Kayunga yabyafayo kati Museveni ngabada agende Kayunga amaje kuva mu Kampala mpaka Kayunga adabya mukamawe Obote wafe mve kabale wari omusajja bamwita Robert Kitariko we are related actually umushara wange amwita anko we mukika kikimu Robert Kitariko yari secretary general wa DP yesimba ono musajja wa UPC bamwitanga Katama mu Kabale Central ebya municipality ebya edit byaliwo Kitariko yakuba Katama namwogoroza muwanga naragira ni barangirira Katama Kitariko yagenda mu koti okuwaba omusango bagukiriza nagutwara mu koti Obote yava ku bukulembeze nga tebana mentioning amasango gwa Kitariko yari UPC yari amtawana yes UPC mu kinana yakora obukolyo obungi neti bata abantu bangi mu kuronda ngeno regime bwe bata mu January
abantu bafanya nadala bano tibaba siba nnyo nakugamba ko Obote yafune entebe mu mambuka entebe 17 unopposed beshe bakora baba kwateranga ku road block nibuziba nibagamba kali mugende nibali mwakwe wandisi na yono ono nze kikisinga okunduma Museveni kyamutwara mu nsiko kyali ki fabamanyi byafaayo. So meaning that wari omukulu wumi atugamba konti singa obuuza Museveni about reasons ezamutwala mu nsiko eziri genuine nga teri kujja ko Museveni kyasobo bwembera Museveni naye tukola nsobi waki tumuyita Museveni tibuhabura eryo yali vaako Museveni wa mutawana emyaka gyatufuze jona abadde Museveni laba eno owatweshuusiriza nayagala n'okututta kutumalawo kati oyo ye tibuhaburwa kale tugende tibuhaburwa bw'omubuuza ekyasobola okugamba nze bwembeera ye ngamba nti ani yabagamba nti kyantwala mu nsiko gwali ku Bakalu nze bwembeera ye tibuhaburwa negaana ngamba nti ekyantwala mu nsiko tikwali ku Bakalu nali njagala kufuga bufuzi gwanga lino kubanga buli kimu kyonna ekitwali tugamba nti ekyamutwala mu nsiko naye eyagenda mu nsiko yali Museveni katugwe tuli naye yetibuhabura atufuga yetibuhabura. And surprising nabadde nsoma manifesto ya NRM ya 2021-2026 erinya tibote liriko I don't know whether and he signed it for there is no his name of tibuhabura sagara nnyo kuliyingira mweri erinya lyandebanga lyeriri ku biwandiiko bye bulijjo nga tufugisa kicupuli kale nga waliwo abamuwabula nti ebiri ku biwandiiko bye erinnya lyerino Tereza Butereza bayinza kuwaabira pandange naraba namboze ng'agamba nti ataddewo obukadde 10 ayagala labe omuntu amuwa ekifaananyi kya President Museveni nga graduatinga mu Dar es Salaam nze mbivuddeko ebyo byanamboze sibigendamu ebyo nkitadde ebya graduation but all the same really fabamanye byafaayo sikiwa nti President Museveni yali n'ebiseera ebisuma nnyo n'okugraduate ayinza ko ya graduating in absentia no kubanga olaba engeri gye yagende Mozambique n'agende North Korea yasoma ddi mu university yaliyo naye kugraduating ayinza kuba yalivaako Nacho nchirekedde qualification yali aba president ya senior 6 nokukola constitution shagala nnyo kugenda mu bingi nokukola constitution ifa balengerere wala bateeka kuba ekyabaletera ku senior okuteeka senior ya mukaaga nga waliwo ekibali balengedde nesagala kushigenda mu ekyo naye ekyengezaako kubagamba nti omwaka 2021 gubadde gwa byafaayo abana abatamanyi byafaayo tigubangawo mu Uganda yattu tigubangawo omwaka abantu ne batasoma tigubangawo era mwoletedde n'ekimbe kino kyali mu rumima wigwe COVID-19 kati tuli mu Omicron ne tufuna emyaka 2 abana nga tebasoma twakifunako katono abana nga tebasomye ndowooza mu lutalo lwa Amini abana tibasoma naye tikyali ki it didn't last for long yes tikyatwala budde bungi naye kino ky'emyaka 2 esatu kumpi esatu liyere 2020 nga tutukora n'abaana nga tibasoma emyaka 2 nga bwe tufiirwa n'abantu abatiddwa corona wabula omukulaba okwange abantu bangi baafa nga ekimbe kibase kivudde omukugalawo lwa corona nga si corona
wabura okuburwa transport kugenda mu dwaliro okuburwa kasenta kakutwara mu dwaliro abo byo banji n'amateeka agali abnormal n'amateeka agali abnormal oli omukyala ali butagenda kuzaala nti genda sokole ofune LC1 naraba omukazi nga ali ku piki eyiganga ali rubuto nga abapoliisi bamugoba bamukuba embooko nga bagamba ati yaligenze ku piki ali rubuto so byenkugamba nti omwaka guno Uganda yabonaabona nnyo oba lwakuba tugenda mu myaka 4 manya abaana ba Misiri babonaabona emyaka 4 40 years katonda we yabanunulira oba ndowooza lwakuba tugenda mu myaka 4 gino naffe katonda tulinga abaana ba Isirayiri bayinza otununula ku ali katonda yandeba nga ali mu kkubo ly'okutununula kutujja mu dictatorship razem by God's grace kubanga ndaba ebintu byonna kumpi ebyaliwo mu kiseera ebyo abaana ba Isirayiri ngeri gye babonaabonanga nga na katonda nga kutte Farawo musomu omutima yagukakarabya ebyaliwo nga bimuraga naye nga abiraba nga tasobola kubikyusa oba n'onu naye katonda rilengeri byamukoze narabye Mr. Tibuhaburwa tunakyogera kwedda mu State of Nation Address ngagamba nti Kyagulanyi yaravuga tractor Marua nti Kyagulanyi yaravuga tractor yagara kuyingira mu convoy ye imodoka ne bagikona Kyagulanyi ngavuga Mr. Tibuhaburwa ngagamba nti Kyagulanyi yari ku tractor ngavuga nayo mukuru yo lusi nagenze kuraba ninga mti banange obulimba nabwe waliwo ubwebukade nabwe bukura nibutuka kale ekyo tujja kushogera kwedda naye omwaka 2021 ngo summarizinga omwaka 2021 tigubangawo mu byafayo byaffe katonda abantu fena abaguyisemu twarifunye certificate of survival nga certificate of survival yes nga nyajitwa katonda nga kunjui zombi kunjui eri social na kunjui ebyobufuzi okay abana byabufuzi abavude mu mwaka guno nga turi baramu eyali sose kukwata certificate of survival ye Kyagulanyi Bobi Wine yepe na masasa akola jeno nakola batu nali yali bade omukutambala yali badagiraga ye wa katonda ngajirina certificate of survival omwaka guno ngumaze nga sifudde naba wagizi be abasinga obungi abamu baba bajemu enjara abamu babase abasinga obungi bachari mu dungeons bachari mu court martial kitari awabo n'abajudi abamunga tibagenda ngako tibawuzesa teri yaraba wuzesezako inzujukira waliwo urupapuro rwafurumye nga bajukiza President Museveni nga President Museveni awuninga rutwa akomye omuzego kubonyabonya abantu bo mu opposition 19 December 28th 1985 yes is when that letter was nga President Museveni awoninga rutwa komye omuze okubonyabonya abantu abakuwakanya Museveni ngagamba rutwa Okelo Tito rutwa nga President amuwoninga komye omuze okubonyabonya abantu abakuwakanya kati sawa Museveni akola ki olwaleero omuzimu gwa rutagwe kukomawo gusekerera busekerezi Museveni byongamba kati byokola kale sibula batwa program so abaturaba njogedde bingi omwaka ogwo gubadde sisobora kubimarayo naye kumanya nti omwaka ogwe ng'amaliriza nti gwa byafaayo katonda yatugemulira natuwa omusajja omugezi omunabyabufuzi ayitibwa Bobi Wine
oluusi mbeera awo nindowoozaamu nti Katonda ono singa teyatuwa Bobi Wine singa tuli liddawa mu opposition singa tuli luddawa naalibadde nkyali wa Museveni naalibadde luddawa naalibadde nvudde mu byobufuzi naali kuzenja kubanga nava ku Museveni Bobi Wine nga tanajja omuntu gwe naali nvudde naye wa Museveni ate nanvaako naalabika nga addizeeyo olwayita honorable Mbabazi bwe kuba okuyiga nandeka mu nsiko nga njiga manye bw'oba oyiga ng'olina embwayo gwe noddayo embwa n'ogireka mu nsiko oluusi ekisolo kiyinza kugita oba n'alisigadde mu nsiko bwentyo simanyi gye naalibadde. Alright, n'olw'ensonga eyo mwenna tuyanza egeme bali kutwagala omukama ow'ekisa n'ettendo tumwebaza nnyo so kino kintu kikulu nnyo lwakisa kya Katonda kuba nti omukama waali buli kimu kisoboka sifa abasinga tesifa abasembayo naye ng'ekikulu kya byonna eyo ebadde exclusive analysis ya mukulu ya Lugaba omwaka oguwedde nga bwe gubadde na guno 2020 naye mbebaza nnyo mwebale kuyimirirako awamu mukulu ya Lugaba bedde mukulu ya Lugaba amaanyi ge mulaba ayogeza amaanyi kuba nti omukono gwammwe gwali gw'amaanyi nnyo eri mukulu ya Lugaba mwebale nnyo abamukwatirako abadduse mu Christmas mwebale okulira omulanga gwange waliwo yaŋŋambye nti notwaka program nebagamba please Christmas yali badde eyange egendere mukulu ya Lugaba omusajja abadde tatambula abadde takola so mwebale nnyo abamuddukirira omukama abaddizeewo kola obulungi bw'eggwanga n'ensi yaffe Uganda mbagaliza okubeera obulungi ate mwenna mubeere bulungi abali mu America abali mu Bungereza abali mu Austria abali mu Kampala n'abanebaffe batuliranyeko wano Mama Denmark yakutumiddeko nejjo yamukyalo ya ambuza nnyo yes era Lugaba yotya Mama Denmark nkutumiddeko ne Mary bona bali mu Denmark bakutumirako nnyo kyakabi nnyo so just have to be nice to everyone tumiddeko ne mukwano gwange mwita nice mwagaliza okubeera obulungi mwera